Motali ya umalu emyaka 76 mu tuzibwa nansana na bweru north yazadde abaana bana omuna afa mu kiseera kino alajjanidde abasabisa okumuyamba kubanga yokedde olusozi gambalagala mu okuza abaana nti abwezesa abaana 8 kwamaze n'okuvaako omwana omu omuwala era wasigaddewo abaana 3 naye nkubadde Mungu yampadde bano ekirabo eky'abaana bano naye embeera yange si nnungi. Nsaba alina kyalina kyo kyonna asobole okunambako okuva ku bakulembeze ab'ewansi okutuuka ku waggulu. Ono nga alina mukyalo e Nakitto Ziyadi yazadde abaana bana tugambye nti bwali omusajja omusuubuzi ey'obweyiya ng'eno kyamukanze okulya nti mukyala we akubyewo abaana bana ategeeza nti kabula kata addukewo kyokka n'aguma omutima alabirira abaana bwe babula n'asaba abazalisa bamukwatireko. Ndi musuubuzi naye nga nsuubula ku nyaanya ezo ze nsuubula naye era tekisobola kumalayo byetaago ebisobola okuntuulinga abantu bano. Ate era ndi mu muzigo kuba nagwo babanja nandibadde sijja kwogera bino naye olwaki olw'embeera eriwo. So nsaba bona omuntu yenna alina kyali nakyo asobole okunziruukirirako ku nsonga eyo. Ono ategeeza nti bamulagidde abaana okubagulira amata ng'ebanywa nga kabbeeyi nnyo nga wasabidde abazalisi okumudduukirira kubanga wasula wafunda. Ategeeza nti alina abaana abakulu nga bali ku ssomero ng'omukulu ali mu siniya esooka n'abalala nga tebalina okusoma n'asaba abantu bamukwasizeeko. Mu mbeera yonna nsaba abagala b'obuyambi basobole okunyamba mu mbeera gye ndimu kuba ensansanya gye nsansanyamu nnene ate ng'enfuna ntono. Nkuba omulanga abakulembeze bano bamama Fiina mwenna banabbanja BMP ne bwe nkubadde muzeeyi wange President Museveni jajja naawe oba owulira omulanga guno osobola okunyamba kuba buli lunaku ebintu byetaagisa bingi engoye ez'okwambala ebyokwebakako ebyokunywa kati ssaawa zino amata bangambye ngula amata naye bwendi sina 10 kyonna. So nsaba awulidde omulanga guno gwonna asobole okunyamba ne bwe nkubadde Mungu yampadde omukisa guno oba ekirabo kino naye era abaana bonna ba gavumenti naye nsaba awulidde omulanga guno asobole okunyamba nsobole okukwasaganya ensonga eno etambule bulungi. Waliwo abazalisa okuli ali Wamalamugirwa ne Shafiina Kibayuba bamudduukiridde naye bw'ati nasaba abazalisa abalala bamukwatireko. Nga nazze mbadde nzija nga nkyekinga ku mukyalo ono kubanga aba muganda wange kuba nange ni mukazi muzadde okuva lwe yafuna abaana abo tubadde tujja tumumonitaringa naye Mukama yatusaasidde ne tufuna nezadde lyabadde ly'abaana baffe bameka 4 naye njagala obategeeza nti nze nga Safiina nange sirina kyensobola kuyamba nnyo kyamaanyi nga ndi zekka kyova laba nvuddeyo nkuba omulanga eri bannange batudduukije si lwakuba nti omuntu aba enfuna nti wadde mbi nnyo naye bannange abaana 3 abaana 4 abo abaana baba bangi nnyo ku muntu aba tasobola kugula mataago g'abantu abo bonna kyova nkuba omulanga kuba kati bano baana ba gavumenti buli muntu yenna omuzadde ali eyo akatono koolina olina kyonna kyolina jangu otukwasizeko tukuze abaana baffe kubanga tubeetaaga. Mulimu abaana 5 kati Mukama amwongedde abalala baabo 4 yadde ng'omu yagenze naye alina okusoomoozebwa kw'amaanyi. Njagala okukubira omulanga abatuuze abakulembeze bannange mwenna abalabye eggulire lino mudduukirire omwami ono kyonna ky'oba osobodde asobole okubeera nti nno kubanga abasinga bendaba badduka naye omusajja tumugumizza era akyagumye waali okusobola okulaba nti n'alabirira amaka ge. Batuusa abo yakusakidde gwe ku Lwabukede TV.